palo nali mu Palm Awards nga company yange ye training nga bemulaba banene nga bwo winning nga bagita Abedax Entertainment and Hospitality nga bwo winning nga tulina partnership ne Mubs nga tukuleta ne tukutraining nga business era abayiga business sawa eno tekuli mwavu bawera Bobiwine yaliko Bobiwine yaliko Zukira Ronald Mayinja yaliko kwa abawininganga yali part of the Airtel package nti bwo winninga tukuleta ku company yange kuleta ku Mubs ne tuku training business koza abayimbi abasinga tebasoma business era chova lwakuba twadirira mu kemabega ne kyetaaga okuddamu okusitula ekye twali tulwanisa nti omuntu bwava mu kuyimba tasigalanga mwavu gweraba Lino Richie taddamu kuyimba luyimba lulala naye akyali muki mugagga so kye twali tukola yayiga bulungi era Bobiwine ategeera business bulungi kuba yajja wano tumubangula abasinga bagissa wansi because ekisookera ddala ekigenda obassa obwavu ti abamu abayimba balaga negative culture manyi wali akantu akali mu media akakodyo mu media institutes baba training ku reporting abiri negative nalaba bwe kituuka ku Africa kati abana videos zikolebwa ziri so negative that many people would not like to associate with twagana ziraba faba mu kuffe kakati ate bwe baagala okubeera positive balinga abana bagamba nti video ennungi ebeera ya ghetto naye ku kakodyo ka muzungu kwegamba tusobole okulabikanga abantu ab'emabega ennyo abatategeera abasiru abatalina kye bakola ki abaava ennyo era bw'oba weetegereza video ngeza Eddie Kenzo zitunda nnyo kubanga ziri negative ziraga ebibye ebyaffe sitabangako video ya Eddie Kenzo gye bawaanye ng'abantu abalimu tebalabika bwavu abampale za bituli kati eri ewaabwe kitunda mu NGO world kitunda kati brand yugiwe giramu ye yagala kuleta positive Nti asajja bambala bulungi bwe bati Alien Skin sinamumanya naye so okumanya oluyimba Sita Danger yes mbawulira Sita Danger mulimu ebiri positive ne mubeeramu ebiri negative ekizibu ekisinga first of all abana bawano tebatekinga budde tebatwala budde nga bawandiika ennyimba ate tebafa nnyo ku luyimba bafa nnyo ku video kale bagenda okukola video ziba negative bwe bagezaako okukola positive ziba za buwemu kyayiwe weebale nnyo kati feature yaabwe eyina obuzibu nti we baliva ku kubeera popular bagenda kubeera nga bayagga nze nakulira Kampala wano teri muyimbi azze Kampala gwe sirabyeko because I'm now 40, I'm in my mid 40s ndi myaka ana njakuwa example ya Red Banton nagamba abantu Red Banton alemeddwa okwawula wakati wa being popular and being famous anyone can be popular nti osobola okumanyika naye kye bakukkiririzaamu kye bakwegoma yayimba nyuma noonyamane kakati bwe yaggwako ku stage yagenda naye singa oluyimba lwalina message eri strong ne bwe wandivudde ku time ng'oli omanyikiddwa abantu basigala bawulira oluyimba olwo gweraba Maddox genda obuze ne ba Big 3 oba basobola okuba ku stage yemu ne Maddox babuuze omulala bonna ekyo nali nkirabyeko ku Serena nga audience ey'abagagga ku Serena abantu abali expose balina kwa twali tusasula mitwalo 10 nga bagamba go off nga bagamba ba star bafe bagalani Maddox naye yayimba dda tukwatagana kati abaana bana abali abayimbeza ennyimba bamanye nti obwa star bulinga kimuli tukwatagana tekisobola kubeerawo forever nti owetaagayo ennyimba zonaayimba abantu ze banaawulirizanga nga tokyasobola kuyimba naye bw'obeera ng'oli ku music nti kasita bamuteekamu omuliro lw'olabika feature yo ogenda kuba mwava ate kiruma obusiraamu bugamba nti kiruma nnyo okubeera nga walinako ssente n'ofuuka mwavu lunkupe
omala gabeera nga tozikwatangako nomala n'ozifuna bajje tusobola okukolawo collaboration mpulira Uganda Musicians what Association egyekwatagana ne faculty yaffe eyiteewa head tubayigirize kuba abamu tebamanyi ebimu babikolera mu nsobi ate tulina ne baproducer nammwe abali mu media abali ku TV ne radio temufa ku feature ya ggwanga lyaffe mwe mufa kulya leero naye mwe munyumirwa temufaayo kwe mukkiriza mutyo okuba nti oyo music gwe tuyita baki basta twetaaga mubeere nga mube encouraginga eno ba PD babeere nga basunsula bulungi tubeere ne basta nga naawe owulira essanyu ng'omulago omuntu ku nnyonyi tutambula ku nnyonyi naye oyagala okulagayo omuntu naye n'osikamu n'ogamba waayi kale twekikulu kye tubuusa amaaso abajja otufuga abafuzi b'amatwale basooka kutusiimula bwongo ne tubeera nga tweraba negatively tweraba nga ababi abantu ab'emabega abatalina kye tusobola abatalina kalungi konna kati brand UG kyerese kikwatagana ne Mubs kyeyagala cause Mubs eyagala okulaba nti embeera z'abantu zikyuka ne Makerere University yonna ne government ya Uganda ne bwotunula mu manifesto ya president ayaga kulaba nti embeera z'abantu zikola ki zikyuka kati ekintu kino kyaleeta ekya story kikulu nnyo naye njagala okuwa public yaffe abantu abamu abatasobole kubaayo nina abagenda okusindika story bwoba wandika story olina okuba n'ebitundu bina ekisookera ddala oyagala olina otulaga embeera eyaliwo bwoba wandika ku luwombo oluwombo abantu baali bafumbanga batya then kiki ekyajjawo ne kireetera abantu okugamba tukyuse mu nfumba tudde mu luwombo ekyokubiri kiki baakolawo ekize over the years okulaba nti oluwombo luno lujja lukola ki lukyuka then kivuddemu birungi ki nti oluwombo katulaba ne ku nnyonyi ekyokusa tuyigamu ki so story yonna ate tujja ku mmere kituufu enyimba kituufu ne twetaaga ne story ennungi waliyo story for example badde okimanyi nti Sicilian abakazi okubazaalisa nga babasaze kwatandikira Bunyoro ewa Kabalega abazungu ne bakitwala senga omuntu ehoima ajjayo story eyo obadde okimanyi nti science w'amaato atandikira Busogo obadde okimanyi obadde okimanyi nti emyoga gye twogerako bwogenda Igongo gyatandikira Mwankole obadde okiraba ekyo obadde okimanyi nti Arua waliyo piramidi katwagala story bwezi tezijjayo kye tuli positively ez'obusezi temutuleetera yujindoza tuli wamu ez'obusezi tetwagala ez'obwavu bwaffe tetubwagala Abamerika boolaba abali abantu nabo tujja bakolayo olunaku lw'okulya abantu nabo babeere n'olwabwe naye story basically kyenjagadde okugyayo ebintu bina nti olina okulaga embeera eyaliwo nakusoomozebwa ki okwaliwo naki kye baasalawo okukola ki kye baakola the context tukwatagana decisions and actions taken kiki kye baasalawo ne bakola over the years n'okusoomoza nga bw'olaba firimu bwebeera sitayita mu bintu bingi obuwonvu n'obuki n'obugga ddala eno annual Mubs Hospitality Day egendera mu curriculum empya enjigiriza empya ffe twakitandika dde emyaka 14 naye kakati government ya Uganda Ministry of Education kati weeraze kye bayita the competence based curriculum nti omwana byasoma abiteeka mu nkola bye bamukola ki bye bamugezesa kati mweno even gye tugenda e Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka tugenda okulaga abantu b'e Masaka kiki abaana baffe kye bayize mu firimu okuzikola mu byokukola design ez'enjawulo mu bintu ebyokutegeka emikolo events management mu bintu by'okukolagana n'amawulire wali nga bw'alaga ku stage ne mu exhibition eno nga Dr. Mase bw'amumakinga kuba ono yakulira department eyokwewummuzaamu n'okulabirira abantu ne basanyuka nga bebasasula Department of Leisure and what? Hospitality. Nze ndi dean, acting dean owa faculty oba ekineneko department mwegwe ekigenda ekikulembera ebyobulambuzi
ebyokuweereza abantu ne basanyuka oba muli mu telecom oba ku radio oba kuki then n'ebyennimi amanya nze Dr. Mtumba Abe yesebo ekyatusazizaawo genda e Masaka twasalawo mu department ya Dr. Masi nti eno annual Mubs hospitality day teyina koma Kampala erina okugenda mu bibuga bya Uganda ebyenjawulo byonna ebibadde declared cities kati tubaddeko mu bibuga ebirala tubaddeko Arua tubaddeko Ejjinja tubaddeko Erira City tubaddeko Embarara tubaddeko Soroti n'ebibuga ebirala nejjukira Mubs yazaalibwa mu Buganda wano ne Nakawa campus wano main yazaalibwa mu Buganda wano kati tubadde tulina okugendayo mu kibuga kya Buganda ekirala ekisukka ku Kampala nga ye Masaka tukwata okuwali yatandikawo biki ebirabikako byemukoze ebirabikako bye tukoze ekisookera ddala abaana baffe kampuni zibatutte directly mu bifo ebya management nga tezibabuuzizza nti experience eriwa bamulaba wali ku stage ne bamulaba ku tent ne bagamba gwe jangu kwegamba mulimo gwe yandibadde yeetaagisa okugenda mu after emyaka 10-15 agenda mu mwaka ogwo gwennyini gwafulumira mu ng'ate ba employer basiimye abo bwe bato tulina abasukka 40. Doctor, tugambe ndi mwatandise okufulumya abazannya firimu. Of course, tulina abaana abazanya film. By the way, wala abaana abayingira course eno ng'already ali mu field, ng'already oba muzanyi wa firimu oba akola n'amawulire naye nga yeetaaga kubeera professional afune gundi afune transcript ya university kati amanye nti I am a professional actor oba actress. So ate mulimu n'abaana nga ye yajja nga ayina interest naye nga tasobola kuzanya film kati mweno hospitality day bwe baba bategeka buli omu agenda mu portfolio okusinziira ku interest gy'alina kati oli owa movie making mulimu abaana abeera nga alina ne talent naye nga takimanyi kati ate bwe banoonya ne sponsorships ba interacting with actors abali mu industry already kati ne bafuna skills ne bafuna interaction ne bafuna ne connections ne batandikawo ne bayingira mu system eya acting oba film and okufulumya movies and films. Mubayigiza ne ku culture zaabwe tubayigiza culture era theme ya hospitality day no ebadde egamba nti improving hospitality through culture. Kati mu culture tutegeeza ki? Tutegeeza nti abantu we bakungaanira abantu abakolagana babeera n'ennono babeera n'engeri gye beeyisaamu kati omuntu avudde eri nga tamanyi ennono zaabwe nga tazirespectinga kiba kizibu okubawa hospitality. Dr. wadde ajogera ku hospitality ogambe byakubudaabuda n'okusanyusa okuweereza abantu ne basanyuka ng'ate bwe basasula kati omuntu wasasule alina okulaba nti orespectinga culture ye alyoka akusasule kati nga jjo twalabye ku TV ne ku social media nga tulaba Balamu nasinkana kabaka wa Buganda yamusinkane ku beach naye ku Imperial Resort beach naye naafukama nayogera naye Balamu si musajja Muganda fena tukimanyi naye naafukama nayogera naye mu bwetowaze ekyo kiba kiraga nti Balamu respectinga culture eya Buganda kati ekyo kye tupromotinga nti mu hospitality industry yaffe ya hospitality erimu ebyensula ebyokulya ebya tourism byonna biri mu hospitality yeetaaga abantu abarespectinga culture abantu abana bobeera kumpi n'olya ng'oli comfortable oli musanyufu so that is era kyekyo ekikulu kyetwogerako mu hospitality day tuinsisinga nti omuntu alina okuba nga respectinga culture y'omuntu alyoka amusanyuse. Pastor Bugembe engeri gy'ayimbamu number 1 ayimba mu ngeri ejja mu mbeera zaffe kyova nti oluyimba lwafulumizza ne bw'oba olina ettima nga wamukyawa ne bw'oba toli mulokole nze ndi mu 7th day naye nziwuliriza ate ziri mu message naye ng'okijjeeko ekyo musajja wa mutima mulungi ng'oggyeko abaana baalabirira eri mu house of simanyi prayer ministry ndowooza bwe bagiyita worship house ffe wano kweno annual Mubs hospitality day Pastor Bugembe agiyinamu omugabo kubanga agibeere nnyo ate ebiseera ebisinga
eno brand UG ye msasula kati omuntu abereddewo ekintu emyaka egyo gyonna ng'atayimbye consistently pastor Bugembe tayimba ku luyimba lukwesitaza lwe luyimba lwenso okugamba omuntu e New York ntiraba ku luyimba lw'omuntu wewaffe wadde luli mu Luganda bw'aba ayogera Luswayiri ne ndu translatingira mu Luswayiri oba mu Luchina oba mu Luki na picking a message kwegamba yetaaga okuba recognize tetwafuna mukisa gu recognizing abantu nga ba Paulo Kafeero kubanga music w'abasajja abo abakadongo kamu ali rich ekimujja mu lulimi senga ino lulimi zino ennimi zino nti tuyimbira mu Luganda naye ne tumuyamba okuluteekako mu Luswayiri mu Luchina mu Lufalansa senga abasajja bafa ba billionaire kati pastor Bugembe agezezaako eno ye time for Mubs to recognizing ne n'abantu abalala okumurecognizing kyakulabirwako kinene so particularly akulira department head Dr. Masi gamba tumurecognizing nga department nze naffe eno ku faculty level tumurecognizing nga faculty tusuubira ne Mubs yonna ejja mu ne Makerere University kubanga abo be ba role model baffe mu culture yonna mubeeramu emitwe emikulu egiyimiriza kye tuyita ba legend ye muntu akola ekintu ekisukka ku ye immediate interests ze ne kigasa abantu abalala pastor Bugembe tetuwakana ku ekyo tuli bulungi nnyo naffe tuyanyiza omukisa muno mutuwadde okujja oku showcasinga byetulina byetuza okuwa abantu weewaawo nze ndi muyimbi wa gospel era nga bagambye Dean nti culture tosajjawukanya ne entertainment and this is what we do. Uganda erina over 50 tribes. Buli tribe erina language yayo, buli tribe erina music wayo, rhythms ez'enjawulo. Onsi kati onkusanga abaganda balina amaganda, balina embaga, balina agaba katiko, like rhythms enjawulo ezetaga abantu n'ensi yonna n'okumanya, of which fenga abayimbi kye tukola. Era nze music wange asinga si kwata music w'abazungu ne mukola mu Luganda, batukola ebintu byaffe bennyini, lulimba lwa Kiganda, lulimba lwa Kigwere, lulimba rhythms ezaffe z'abantu zenyimbiramu ate nga mu gospel. Yeah, so tugenda kujja ne tiimu ey'amaanyi era tugenda ku representing bulungi nnyo culture zaffe ne music waffe wa Uganda. Sebo. Tuli bulungi sebo. Na brand UG. Amanya nze Brian Agaba. Njogerera brand UG. Saagala okutwala akatala ka Mubs University and Hospitality Day away. Fetuzizenga ba sponsor okuyambako Mubs okugenda mu maaso ne kibadde ekola kumala emyaka 14. Yes, tubadde tukola ne Mubs naye nga tuli mu background nga tugezaako okutegeka nga tugezaako okuyunga brand UG kye tuliko tugezaako okuyiiya okunyumiza abantu kyekifa mu Uganda nga muyimbi John Murray nga bwagambye tulina over 50 plus cultures. Amaganda balina amaganda, bwogende Hoima tulinayo olunyege, bwogende Kabale waliyo ekitagurro. Naye ebyo byonna Abachina, Abakorea, ensi yabweru tekola ki tebimanyi. Naye kakati ffe nga brand UG tuzze okusupportinga cultural hospitality day ate n'omulamwa gwabwe gwa improving hospitality through culture kituzo okukola ki kituzo okubayambako